amendment ku UPDF Act. Amendment eyo singa bagikola obooli awo nebeera ng'egenda nakubakkiriza okukola bye baakoze mu nteekateeka eno naye ng'ate mmwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti temunnaba kuba successful n'okuleeta ennongoosereza ezikwata ku nsonga y'ebyokulonda. Lwaki ngamba temunnaba kuba successful? Nti waliyo individuals just ninawo tebannaba kupenetratinga fule mu nteekateeka eyo, tebannaba kufuna support emala okuva mu opposition, tebannaba kufuna support emala okuva mu lukiiko luli olusalawo nti mujje mutebolinga ensonga zammwe zibe nga ziwulirwa, obooli awo n'ebigambo ebifuluma nga tebiri nnyo in support mu nteekateeka zaabwe. Munaasobola mutya bo baleeta amendment yaabwe esuubira okuba ne mu parliament bbanga lyonna before kalulu, obooli awo eyinza n'okubayisaawo n'okubajjako emisango mu nteekateeka zaabwe zonna mmwe musirise temunnaba kuvaayo nakuleeta biyinza kugonjoola nsonga eno. Because singa muba mugenze mwete nnongoosereza mu mateeka weyinza okwesingana nti muyinza just kicking out ebitongole ne bivaamu mu nteekateeka mwezi okulonda. Ekisooka ennongoosereza ey'ebbago oba ebyakuteeka ya UPDF terina weyinza kukoseza nsonga za kalulu, kubanga bwe baba baagala okuleeta ennongoosereza yonna baleeta mu kalulu balina kuleeta nnongoosereza mu ssemateeka. Ssemateeka akirambika obuyinza bw'akakiiko ebyokulonda butandikirira bukomawa. So ennongoosereza tetugisuubira kukwatako kugiteekamu tebayinza kugiteekamu kubanga okujja nga baleese constitutional amendment kubanga functions oba emirimu gya UPDF n'emirimu gy'akakiiko ebyokulonda birambikiddwa mu ssemateeka. Kati oyinza kukola tteeka likyusa kiri mu ssemateeka. Kandete bulesi just assumption nibaga nti ejje lya UPDF mu nteekateeka okulaba nti buli kifo kibeeramu emirembe n'okulaba nti bataasa mu buli nteekateeka yonna egenda maaso mu ggwanga ly'ettu Uganda basobola okujja ku lw'okuwa obukuumi n'okutebenkeza embeera. Ne kaakati bwe kiri, ne kaakati bagamba police and security agencies obayambako naye bo bagamba baayitiddwa wano okutereeza naye mwemubavunaana ki kintwala ku nsonga endala Morris. Ensonga endala enkulu era nga kikwata ne kuli ziri ennongoosereza endala z'ogambye. Ekizibu ekiriwo ennyo ekinene si kyatteeka. Ekizibu ekiriwo ennyo ekinene kya kuyisa lugaayo mu mateeka, obufuzi obutakkiriza mu nkola y'amateeka. Kiringa bwe naakugamba Morris nti ekizibu kye tulina ku luguudo luno bavuzi baagala kuvuga nga tebagoberera amateeka ga luguudo, tebagala kufuna permit, tebagala kuvugira ku mukono guno, tebagala kuyimirira wa trading centers, tebagala ku observing speed limit. Gwe n'ogamba nti ensonga kututereeza oluguudo tuggyemu ebinnya. Nze ne kugamba ne bwe ndalutegeeza tuggyemu ebinnya kubanga kati kankuwa ekyokulabirako emivuyo egyavudde mu kalulu k'e Kawempe n'egya 2021 9 ku 10 tegiriwo lwakuba nti amateeka gagamba kino naye ate gabakkiriza okukola bye gakola. Kyogamba amateeka gakkiriza gyakyo okukwata candidate, amateeka gakkiriza kubanga okuba bannamawulire okuba abantu andi bubazo bali ku kiri ekya involvement nti bakkirizibwa okuyitibwa okujja. So police bwe gamba nti twabayita bajje batuyambeko. Ati nkugamba nti olwaleero n'oba okozesa akawuliro ka Kawempe nga test owa poliisi yennyini bwe bakwata ne Lukola yeegaana n'agamba abusinza abaleese. Poliisi bwe yagamba kyetulina kwe bantu abatufuga okubeera nga tebakkiriza mateeka, kubanga n'ebino ebiriwo olwedde bimenya n'amateeka agaliwo. Ekirala akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa obuyinza okuba in charge of the election, management election yonna. Kitegeeza nti kekanibadde kagamba gwe byokulinda tetulina kuyita genda bavaeko. Olwaliro wawulidde statement yonna okuva mu kakiiko ebyokulonda kekalina okuyita ab'ebyokwerinda kekalina okuba in charge of the election. Yes, si police. Era bw'obeera polling station presiding officer yagikulembera. Mu brief eyakolebwa akakiiko k'ebyokulonda nga tugenda okulonda the day nga tugenda mu nteekateeka y'okulonda akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kamwake munnamateeka yali judge alina experience yagamba talina buyinza
ku bitongole byakwerinda kati gwogamba alina obuyinza ku bitongole byokwerinda mu kalulu. Ssemateeka agamba nti buli kintu kyonna obuyinza bwe bw'akakiiko ebyokulonda kuba in charge of the management of the election. Kiringa ekyokulabira kankuwe omulamuzi wabeera mu kooti. Omulamuzi yabeera in charge mu kooti. Kaakati omulamuzi wabeera gwe tuyita court order ayinza okuba wa poliisi. Omulamuzi bw'amugamba nti fulumya oyo ng'amufulumya. Bwekyo n'akalubo kino okuba presiding polling station presiding officer yagikulira. Kakati bwe kituuka okuseera nga waliwo owa poliisi wali yasalawo ani ajja. Kakati gweokikwekwena lugamba sinza abo tebankwatako sinza abaduumira naye tolina buyinza kuba security ku ngeri ki gye balawunamu oba ki naye ebyo biba bikwata ku kulonda. Anti balawuna kalulu bwe biba bikwata ku kulonda kitegeeza ebiri mu mikono gyo gwe ng'akakiiko ebyokulonda the polling stations bwe bululu bwe bacandidate engeri gye bakubamu campaign ne nomination. Candidate botayinza kujja kyova olaba babawa n'obuyinza mu tteeka lyabwe nti bwe wabaawo ebintu byonna ebijja jangu twekubira enduulu. Bwe mba nga ŋŋenze lwaki batuyita ne batugamba nti tukanye ku program nti Morris ojja kuba n'okunaku bwe kaakati bwe mba mwanzikiriza poliisi n'egamba gwe tojja gikubawo nga akakiiko byokona kagamba munange poliisi sinza amufuga era babagano gikubawo kukiraba. So anti obusuula buvunaanyizibwa kyenkugambye ekyo nti n'amateeka agaliwo kati yes geetaaga okulongoosaamu kituufu naye ne bwe gaba gagobereddwa mu luzungu kyetuyita to the letter kinga bwe galina okukola gasobola okumala ekiriwo nti bagayisaamu olugaayu. Kaakati garanti ki gye tulina nti kubanga olwaleero Morris ebikolebwa byonna okuba abantu bokubatulugunya ekifuusa ekya bulijjo kiri mu mateeka. Amagye ne gakwata abantu n'abakulembeze bawalukagga bamutebi basolo n'obakwata n'obakuba n'oma n'obasula mu kkubo ng'ababbi ng'akikola ali mu uniform y'amagye kiri mu mateeka ekyo. So kusalawo ko nti buli yatulugunyizibwa agenda kuloopa emisango gye anti kati ekyo kiri mu mikono gyaffe ekyokugiwulira n'ekyokugisalawo ekyokugenda mu kooti kuba tulina obujulizi tulina n'amateeka kyegagamba tugamanyi kiri mu mikono gyaffe. 226 nga tunuulidde narrative 2 ey'abantu nti byonna byonna byaliwo naye akalulu kaggwa ne balangirira owammwe okutisibwatisibwa kwaliwo nga bwe mwogedde era mwasobola okuwangula. 226 embeera bweneesigala bweti kubanga tulina challenge gye twalabye mu kalulu kano yadde ya turn up ku balonzi 19,000 ne mutawoza na balonzi 5,000. 226 if the same scenario egenze maaso n'okubeeramu tusuubire turn up kubeera etya era tusuubire mmwe mwetesetese mutya okuyita mu mbeera y'emu. Ekisooka embeera eno tekosa banuupu bokka ekosa n'abe-NRM era ndooza debate yali mu parliament yavaayo bulungi nnyo era enswera yange yabadde ku kisenge nga bateesa ku Lwokutaano wasindikayo n'enswera oluusi tufuna mwakyusiza level yaŋŋambye nti ababaka babadde banyiivu nnyo nga bagenda mu meeting abe-NRM genda ku meeting nga mukama waabwe era naye bwe yazze n'abatega ekijinji kyassa okugamba yagambye nti okulonda kwalimu emivuyo mingi nnyo basaasidde mu ngeri nakayitamu. So ekosa n'aba-NRM kubanga okugeza amasasi bwe gavuga mu kyalo abaana ne beekalakasa mu kyalo abe-NRM bo bajja kuvaayo balonde tanapu ebenvu n'abe-NRM abamu tebajja kulonda era mwongera okufiirwa nabo bafiirwa. So obululu bwabwe obutono bujja kwongera okusalika. N'olwekyo nze ndowooza nti embeera bwegenda bweti nsuubira amaloboozi okuvaayo agali nani partisan amaloboozi ago mu bibiina byonna nga bwe gavayo mu palamenti nga gakivumirira. Ekyokubiri resilience y'abantu oba okulemerako nga twalabye abeekawempe kubanga kawempe twalabye ebintu bibiri twalabye okutulugunya kw'ebyokwerinda naye twalabye n'okulemerako kw'abantu nga balemedde ku kituufu otherwise bandigambye engeri nuupu gyokuddwamu emigugu tebandiggyeyo na bululu 10. So ekyo nakyo tetusuubira abantu okukitwala mu maaso. Tweyanzike Council George Musingi njagala osibule ekigambo kyekisembayo just seconds. Njagala okwebaza ssebo okubeera wano njagala okusaba bannayuganda buli omu alwanirire nnyo okukola ekituufu n'okulemera ku kituufu kubanga kikuyamba
nga tutwawuddemu kala za byabufuzi. Weewaawo. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanze Council George MCC ava mu Pace Advocates naye atera mu ngeri emu ava mu kibiina kya NUP omu ku bannamateeka b'ekibiina kino endowooza yeeyo bagamba bagenda mu kooti naye ng'ate ne NRM nayo ebatwala mu kooti ku nsonga z'ekawempe. Kitegeeza nti ebyekawempe obaolyawo birabika tebinagwa. Nze Maurice Mukibi Omugave sigala ku telefayini yaffe. Ayi Katonda kuuma masomoji.